Gome Jeffani Yanga mutuuze ku kyalo mu disitulikiti y'e Bujo y'omu ku batuuze abakozesebwa ennyo buli nkuba lw'etonnya mu kitundu kino ng'eriko ebintu byabwe byononeddwa bya kitalo. Nze nange nali ndi mu tulo ngenda kuwulira ng'amazzi ngayingira mu nnyumba yange. Ono amataba gambwa mu nju yali yeezimbira oluvannyuma lw'okuzingako ekitundu kino ku ntandikwa y'omwaka guno nga n'embeera yawaliza mukazi we gali akawasa okumuddukako olw'okubula wamusuza. Mukazi yagenda owaabwe kubanga ate yadyanyo obulwadde kubanga emivu nyingi nnyo. Ono agamba amataba gano tegakoma kubonenera bintu wabula gabaleeta n'enjala. Ate nzi mwanvu nnyo. Kino kyawaliza ekitongole kya Red Cross nga bayambibwako ofiisi ya Ssaabaminisita wamu n'ebitongole bya Nakyewa okuddukirira abantu bano n'ebikozesebwa ssaako n'emmere okwabadde ebidomola, akawunga n'ebijanjaalo. Omu maka gaabwe batandika okulima bafune emmere babeere ng'abantu aba bulijjo si bino byakubeera mu kampusi nga katebwe bali. Okusinza kusaba wandiisi w'ekitongole kino kya Red Cross Uganda enteekateeka eno yagenda mu maaso okutuusa ng'embeera y'abantu ekyuseeko. Tulabe enteekateeka ki tugenda kuteekako bano abantu abali mu kampusi tubayambe tubawe ebyetaagisa. Wabula ye ssentebe wa LC okutaano mu disitulikiti eno Mutegeke Ronald asiimye Red Cross kyokka n'asaba gavumenti okuvaayo n'enteekateeka eziyamba ku mataba. Kale kye tukoze ekisooka tuli mu kugamba abantu bakole ki batandika okusenguka mu bifo ebyo bafune awalala. N'ekirala twakolaganye ne Department ya Natural Resources okulaba nti tuwandikira National Forest Authority etuwe ku miti bagisimba mu bifo bikolera ki ebitwalibwa amataba. Baratugabira ebintu bagikwesi bakatuletera ebintu bino mugaso busai kuya omugaso gwaitu gutukwenda gavumenti tuyambe ije tukora amaizi hano batombekera olutindo lukoto basi. Ekitundu ky'e Bujo kye kimu ku bitundu bya Uganda ebitawaanyizibwa ennyo amataba ekyetera ebintu by'abantu bya bukadde okwononebwa. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungezi.